ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748953 Kale atuwandiza mwenna abeekumira ku mukutu guno gwa Unique Media asamike ge mannya gange bigenda bitya bulamu buli butya mukama afuga katusuubire nti ebyaddala afuga babuuzaako mwenna gwenga kwoli tuteekayo neolaba nokomentinga lumu n'otunoonyako nedda naddala nga tuba tulina n'omulanga gwe tukubye nga bambi otudduukirira tukwebaliza ddala asooka obuze ku bantu Jeremiah then tutandike. Kristo Yesu yebazibwe abaweereza ba Katonda mwenna mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omulamu eyakomererwa ku musaalaba ate era n'afa n'akola ki n'azuukira. Mbabuuzaako mwenna abaweereza mu bitundu eby'enjawulo abali emitala w'amayanja abali mawanga ag'enjawulo abali mu ggwanga Uganda abawaayo obudde okunoonya Kristo mu mwoyo ne mazima nga gwe tokolerera mpeera naye nga olindirira kisa kya Katonda kye kiba kirabisibwa gy'oli. Mwenna mbabuuzaako. Amiina. Omaliriza oba nkusaze ekibuuzo? Nyinza okuba nkuyingiridde taata. Sisobola Mukama. Era tolina bw'oyogerako. Tolina tutandikira. Njagala kutumirako. Tumira. Njagala kutumirako ku mulokole nga yalokoka n'akkiriza Yesu Kristo naye nga akyalina enamba y'omusamize mu ssimu ye. Nkutumiddeko nga gwe wasala n'ova eno naye ng'ate osigadde ogamba binankwatamu yamunoonyaako nga eddagala olinaaba mu bubba. Abo be njagadde okutusooka okutumirako. Lwaki battawaanya nnyo ajja mu bulokoze eno naye ng'alinga eyeekwesa embuyaga alina ebimugoba oluusi alinamu ebirwadde kati ng'aga kasooke mala okugezaako wa naye enamba y'oli tagijjaamu kyekikakasa nti ayinza omwetaaga senga bigaanamu ng'amukoonako. Mbuuza ne jjajja kikoze kitya kuba kati ngezezaako wano kikyagaanyeemu. So abalokola bomu naye tubalina kubanga bw'oba osaze ekkubo n'ova eno salira ddala odde eno ennamba zejjeeko luwanagana na kirwadde kyo paka lwonaakola ki olenza okugaba bakyaliibe mikwano gye agisabira era agibulira ekigambo. Amazima gali nti okubulira enjiri kirungi n'okusabira abantu kirungi naye nga boosabira bagenda mu bbala nga gwe togenda togenda ate ne wengendayo sinywa era nze ntumya soda. Ate kati obuzibu obusinga okuba mu ekyo nti ogenda mu bali b'ogenda nabo bw'oba okyalina ennamba ye nga mukyakomineetika mu bintu eby'enjawulo kitegeeza nti bwakubira nti saamu jangu wano tojja kunywa gwe wedde walokoka tonywa kujangu just tubeere wano tulabe omupiira tumyamu kabbiya kafedde ntuddeyo tuddeka ate nga naawe olaba togenda kunywa tewali kyamaanyi bankoze ensobi nga nnumba andi kati olaba nga mbagamba mumpe soda ogenda okumaliriza ng'eyagenda mu bbaala okulaba abanywa yali yaguvaako ng'ate olina emize emirala gyojje egitali gya mwenge nga gw'omwenge wagusala naye nga waliwo akaze akalala kayinyire mabbali waki w'omwenge ogamba n'oba nga wagoba kimu n'olaba engeri amaaso gye ganyumirwa okulaba ebikyala weebale nnyo nga bikunyumira. nkwagadde ogamba otya ssebo gyendise okay nange nno njagala kutandika nga ŋŋamba ku bantu ensonga ezimu tezeetaaga ssaala ezeetaaga kukolako omuntu okunaaba tekyetaaga kusabira ate twetaaga kusabira otuwunyirira genda onaabe bwe kiri okategedde ekyo tekyetaaga okedde ku makya obulira omusujja genda mu ddwaliro bakkebere tufukamira ate kusaba ebyo si bya mwoyo weebale okunaaba omubiri si kwa mwoyo baganda bange sooka entereere ndesiteredde bulungi okunaaba
si kwa mwoyo ti Mukama alina kuwa kiro takuwula engeri olina okunaaba ate si kyakumala kubikkulirwa nti kati omuntu alina kunaaba waati nedda sabbuuni amazzi weegali naaba olabike bulungi mu bantu ne mu maaso ga Katonda naye bw'onaabanga owunya jjukira buli muntu wabanga awunya amalako abalala emirembe tugenda kudduka va ku kyokudduka emirembe ogitumazeeko ntusooka tudduka anti ogitumazeeko tugenda kwewala kati ekiva mu ekyo okimanyi naye Katonda yennyini nnyini oba omuvudde kubanga ye Katonda mirembe kati ate gwe ogimazeewo ojja mu kifo nga sugaana omuntu kulaba boogera bakutte ku mimwa bati konno kwesiriwaza ekyo si kirungi so abalokole twandibadde bayonjo mu nneeyisa yaffe ne mu ndabika yaffe awaka ne mu bintu bye tukola tulage ekifaananyi kya Kristo. Amiina. Kaba tutegedde bajja kutegeera. Waliwo ebaŋŋamba nti Jeremiah olumujja oli mukambwe n'olangira abantu. Leero katusubire tetulangidde. Amazima gali nti si kulangira abantu naye ago ge mazima. By the way waliwo n'abaŋŋamba luli bayisaamu eggaali mu abantu baffe tisimana tebeesiiga bizigo tebakola ki nafunye results nafunye amawulire amalungi ne tubagamba ko batandise kati si kutandika naye bantumye sebo nkutegeeze ndekerawo sala ebigambo nti ensi eyina byeyagala olulaba ate bo si bye bali kyebava balabika obubi si kulabika bubi kyava beerumya ensi bwe balaba mu nnomo yaabwe nomo ey'obulamu bwabwe nga talina kyayongeddeko ng'ali awo bw'atyo emulaba nti oyo mubi ayambadde bubi kati kambatereeze bankwata bubi kanziremu kati kammalirize baŋŋambye obubaka baŋŋambye mbukuwa essebo anvulira taata mbweyitiriza ejjoogo ate nno kirungi kubanga kitegeeza balaba kati baŋŋambye nkuwa obubaka pitiriza ejjoogo nti ensi erina abantu engeri gye balabamu n'ekifaananyi kye basuubira okulabikamu kati nabo ekifaananyi kye balimu kyanjawulo ku kyensi ebizigo bayinza okuba beesiiga ne bateekako lipusitiiki na lipusayina kukyusa ndabika naye nga nnomo yaabwe yeeyo kati ne baŋŋamba olabika wabategeera bubi kakati bantu bange abalungi katereeze bantu bakatonda abalungi bantu bakatonda abalungi akantabalabo baliwe yakoonoona naye kale bantu bakatonda abalungi muleka mwankwata bubi sibagamba nko kweyongerako Katonda nga we yakutonda omala ekyo bakitegedde ekyo bakitegedde nze kye nayogerako teri kikugaana kusanirira kaviiriko olabika bulungi teri kikugaana kukuba ddagala ngatto yeeyo teri kikugaana kwoza mpale yeeyo gy'oyambala gwe omusajja all in the name of nze ndi mu kunoonya Katonda olimba oba onoonya birala kye nagezaako okugamba abakikola mwebale naye mu 2 3 4 5 6 abatakikola mukyuse kubanga liida yaali eggumite ali ati ayisa obugambo bw'abayaaye simanyi oba ku mulembe mwaka guno tunaagumalako naye kisakya Katonda mutusabire oli smart okubye gundi ate kati munnange ekyo kyensobodde leero ekyo kyensobodde naye bagambe enkuba tekoze bulungi enkuba ye enkubye nze okola ne saamu leero ondabira leero ate n'akadde era nkalaba egenda kuddamu eyagala kuddamu era etukube naye ekisinza okunnuma mu byonna enkuba etukubidde essaawa emu n'ekitundu nga twegamye ku mafuta nga tegyolaga ng'ate ngenza okutuuka gye ndaga nga enfuufu ekinnuma kati muyinza osobola okundaba bwoti naye ntobye oyinza obutakiraba naye ntobye kyova olaba ndi bwe nti era bw'olaba nga waliwo bitatambula bulungi bakusonyiwe munansonyiwa era ngambye abasajja be tubadde nabo nga tuli awo ku mafuta bagamba naye basajja mwe mbabuulire
naye ku mulembe gwa Nuuwa bweti bwe yali netandika teyali yatandika bweti nga balowooza egenda kukya bamala kuggwaawo naye ng'abasinga bamaliriza balinnya emiti twesabire kati bo kibasanyusiza ne baseka ne bagamba ne baliwo beritonya nga tegenda kukya netakya kale ekikunezeza nno leero amanyi Jeremiah we mba njogera ebintu byange omuntu ayomberawo ku seti n'oŋŋamba waliwo ebibuuzi by'otayagala nkuzzeemu era nina bye nakoowa ng'omuntu naye ate oba wabikoowa gwamanyi ffe boobigamba tubyetaaga kuba bituyamba. Nali ndi awo omusajja nga nkubira essimu simaba walaba puroguramu nagiraba ssebo weebale wabuuza ebibuuzo wabuuza ebibuuzo Saamu ebiri byennyini alla ng'olinga jjajja yennyini natunuulira ebibuuzo bye wabuuza mu kaseera ako nga bye wabuuzanga naye by'abantu tebyalimu tewabuuzanga otuwa bameka eby'abantu saabibangamu ebyange eby'abantu saabibangamu omukulu bali bamuyita Isaabiri namuwulira Isaabiri ankubira anti bulijjo bankubira naye kolo nagamba kankole ku muntu ono ndaga abantu bano abatulaba ebintu bye tujja ne twogera wano ebiseera ebisinga tuba tetubiyiiya bwe kiri Isaabiri ng'ayagala bugagga obugagga yasabye miliyoni oyagalayo senga mmeka nga miliyoni nga bibiri Isaabiri ekyasinga okunkwatako ennyo abantu be yali wiringa okutuwa tereeza ekigambo bye yali wiringa okusaddaaka bagwe naye wakwata na gy'obatwala kituufu Isaabiri abantu be yali wiringa okusaddaaka bwe kiri baali bameka baali 3 nga mulimu asooka girlfriend we gwayagala ennyo yaŋŋamba ye Monica Monica woba ondaba dduka olira naŋŋamba owookubiri nyina mukwano gwange taano wange tanva ku lusegere ambeereramu annyamba bambi anjagala ate nange mwagala owookubiri owulira ebintu onaliko okwekengera negwewale asembayo maama azaala maama yagamba maama kati olaba maama anti kati yaŋŋamba nti muzeeyi waabwe mbuyagula amayembe ga kifaalu akiwe katooseka musezijere yagula amayembe yaŋŋamba ebintu ebyo byoyogera nabigambanga abantu nga balowooza olimba era nabagamba Jeremiah ajja n'abyogere mugaki yaŋŋamba muzeeyi yagula amayembe ga kifaalu mbu for security purposes n'okumuwayo ku busente naye mbu alina butono kati ono ye ng'agamba Isaabiri nti katate yayagala zisinga ayagala kuzaamagini kati mbu maama ne taata maama abeera kumpi ne taata era yaŋŋamba maama ye Lubuga ndowooza maama oyo kyogamba otusobola omufuna kuba abeera nnyo ne taata nanga basatu osobola obbakuwa bw'abanga maama atuula wali okumpi ne taata kitegeeza maama akolanga ng'omukongozi kubanga ebiseera ebisinga jjajja bw'aba atudde ku jjoba wabaawo gw'atuma nti ono mugamba akole kino nono mugamba akole kino kati ate ono gwe batuma yalina okujjukiza jjajja bw'aba jjajja bw'anaaba nga agenze ono omuzzukulu gwe badde batuddeko bamujjukize jjajja bye yayogedde timunange maama alabika omulimu gwakola ogwo naye nga Isaabiri yali wiringa okutuwa abantu abo bameka 3 abasaddaake bamuweyo miliyoni meka 2 kati then n'omuziki gwe gutambule kuba muyimbi ayagala kuba star era naŋŋamba n'omuyimbi omu gye yagenda amukoleko ate omuyimbi ye yamulabanga saddaaka yayagala mumwesaddaakira so
lwaki nkuleese onyinyonnyole ekisooka amayembe gano yaŋŋamba kifaalo era naŋŋamba nti obambu buli mwaka gatwala galina gwe gatta buli mwaka ewaka waabwe era naŋŋamba nti obuzibu bw'alina singa ne ssente yazifuna dda naye yasamirira bubi oba yaŋŋamba mpewo asamirira bubi empewo embwera luno oludda kwe ziri zisanyalaza awo we tuli empewo kyeki era kiva ku gye byayogera nti okuzikola obubi simanya biki ebyo manyi lubaale akola ebintu bina bwe bitali tasobola kubaawo kyebayita olubaale kibayita lubaale kigattirwa mu kiyitibwa olubaale emyoyo egifugira waggulu bayita olubaale oba embaalebaale kubanga olubaale yalabikiranga ku mayinja nalabikiranga mu bbanga nalabikiranga mu bintu ebyenjawulo kati lubaale bamuyita lubaale kiringa nga bw'onaagamba nti kati okusamira kirala okusamira kuba kujjawo mize okussa emize kwe bayita okusamira kwe kussa emize kwe bayita okusamira kiringa bw'onaagamba nti tulina omuze ogw'ebisiyaga mu nnyumba naye tukoze tutya okukola ki ogujjawo kati kye bayita okusamira kubanga kugoba basamira kujjawo mbeera mbi kugifulumya eveewo okitegedde kati kye bayita empewo ekyo kyo kinenemu si ye eya empewo waliwo n'empewo ekunta waliwo n'eri gye lyategeeza waliwo n'empewo endala waliwo empewo gye tussa yeno gye ŋŋamba kati ate waliwo n'empewo goliwo agamba nti nagenda okukola empewo anti we yaŋŋamba bunajja paka simanya ggulu oba nalumansi yagenda ttanda ka vidiyo yagenda ettanda simanya nalumansi namugamba abikke kati ate baamubba bwe yabikka bubi baamubba era mbu yagenda alina ekisajja ekyambadde ekkanzu ya bbulaaka kakati ng'akiraba abantu abagenda ettanda oba abaliyo ne kakati waliwo abatulaba abaliyo omusajja byayogera byonna byali bituufu naye yamukozesa emikolo yamubba nalumansi tiyamukozesa emikolo gye yalina kukola okunyweza oli mukama we kubanga ono agenda okudduka agenda asamire yali anoonya mukama we gwatakola ki gwatalaba kye bayita empewo tosobola giraba obadde onyonyola wali empewo labika nkuddusizza kakati empewo kyekintu ekiringa osobola okigattawo mu kifuukuka omwoyo empewo eba munju waliwo oxygen gwe tussa oyo tusigwe njogerako njogera ku myoyo egiyitibwa empewo babitegedde kubanga jjo bwe giba gitambula twogerera amagezi jereba yange mazima kino nkiddamu 80 if not 90% abalokole basamize oba baali basamize kakati gino emyoyo gyo gifuuka empewo kuba gyo tegirabika kati bwe gituuka ku mubiri gw'omuntu oba negikka kibayita abasamize kibayita okukka ku mulya mmere kuba kati gyo tegirya mmere kuba kati gyo gibayita balya mmere efe abantu gibayita abalya mmere kuba gyo tegirya ki ate ffe tulya kati gibayita lubaale okubanga yasse ku nviiri z'abalamu oba nakkira ku nviiri z'abalamu era kyova olaba omuntu waba afudde nga baagala okusiba omwoyo gwe basooka muggyako nviiri basooka kusala nviiri ne basala n'enjala nebintu ebirasigadde ebirala oba engoye ze ne baba bassa omuntu nga baagala kukwata muzimu ogwo guleme kululuma guleme batawaanya emizimu gyolaba gikuba kibooko baŋŋamba kati baba bagukutte tegusobola kupapala naye bagukwata naye walibaawo alijja n'agusumulula mujjo kakasa n'abazzukulu abaliddewo baba bajja kiwulira baba bajja kiwulira
kati egyo emyobo egito bwe giri gyo gijja naye kati girina categories kubanga eno ensi bodda mu buwangwa n'ennono etambulira mu bulongo era obulongo bwe bukola ensi kubanga obulongo butambula n'ebintu bibiri kisajja n'ekikazi kitegedde kati ba abasamize oba abalubaale oba abaluutansozi oba abasamize batambulira mu bintu bina batambulira mu kye bayita amayembe gano ge mayembe ga Kifalu ge yagamba kati awo nja kujjawo waliwo gano bayita amayembe tuli ku bintu ebina ebikola lubaale mayembe kati waliwo amayembe amayembe gakolebwa mu kitundu eky'obusirikale oba ekitundu eky'obukuumi bo ba security amayembe gano gatambulirako omusambu omukulu yandibadde nga katikkiro waago oba meeja waago ayitibwa Kiwanuka era kati gano amayembe nzinzo bimenyamenya naye kansooka ekiteeka ebbali kino amayembe gakola ku security niwabeerawo abalongo bo bakola ku kyakusiba nakusumululwa balongo wasaane kato babiri abalongo bangi tosobola bamalayo bulaazi tugende mu maaso kati kansooka nkumenyere ku balongo abatono sooka ompe ebina kati tulinamu abalongo abakola lubaale ne tubeeramu n'emizimu omuntu afudde n'afuuka omwoyo omuzimu kubanga ekimuyisa omuzimu yajja mu nsi omuzimuntu eyajja mu muntu ekimufuula omuzimu mu Buganda bwe lulimi oluliwo kati nze wempitamu nenkutuka yafuuse omuzimu bafuuse muzimu naye mu Luganda omuntu eyajja mu muntu omuzimuntu eyajja obuzi mu muntu munze okitegedde kati guno gwe muzimu bale tukwate empola tugende empola kubanga saagala bimuzaamu wali bimala kati guno gwe muzimu ogwokusatu ku bintu ebikola lubaale ne tubeerako n'emisambwa sijja emizimu kati emisambwa beba agenti oba gyemyoyo egyava mu ggulu egya sitaani bali bamalayika bano be baali bamalayika giyitibwa emisange kubanga omusambwa guyitibwa omusange Jeremiah wategeera ebintu bino kyensinga okwagalako Jeremiah onnyonnyola wakiwa obudde wamma nekiwaŋŋamba waŋŋamba bala emyaka emeka ng'osoma busomi kati emisambwa gino baali bamalayika oba bano bamalayika abaagwa bayibuli beeyogerako ndowooza mu Kuleesula ya 20 okuva ku lusooka awo sitaani bamugoba mu ggulu n'agwa kati gino gyemisambwa egyaliroyo ejya ddala oba sitaani owa ddala kati bino byonna bye tulaba tebirina maanyi na buyinza ono yabiwa obuyinza emisambwa emizimu amayembe abalongo tebalina maanyi ono yabawa amaanyi emisambwa era emisambwa ejja ddala tegyafuganga nsi gyakufulisanga ku nviiri z'abalamu era kyova olaba nti bamweyana oba nga bwolaba Ndawula nga bwolaba Musoke abo baalinga baana bazaalanga bazaale kati nga kikunyonnyole nti okitegeere nga bwolaba nti osobola okuba n'abaana n'ozaala abaana empewo erya waggulu oba tugeze omusambwa wabonaga nti oyo mwana mutuuni ekiwanuka kati amaanyi ga kiwanuka nga gwogalina naye nga kiwanuka tafugira tali muggwe naye nga obwoyo gwe n'obuyinza bwe buli mwani muggwe naye nga ye waali waggulu awo kati gwe ne bakuyita kiwanuka kati kyova olaba mulimu abantu abasamira lubaale wa ssooka ow'olubereberye simanyi oba ekyo nakitegeera kibayita owa ssooka lubaale ow'olubereberye ow'embaalebaale
kati Lubaale ow'Embaale Baale owasooka tebamusamirira ku basamize, tebagenda mu masabo. Abo basamirira ku nsozi be bayita abaluutansozi oba bagwa mu kategole y'abaluutansozi, kuba bo Lubaale waabwe aba yasukka dda ku levo z'obusiisira buno, aba wa ku butonzi oli kusooka mu kusooka okwasooka oli yennyini original. Era amaanyi gaabwe gaba mu nsozi, gabeera mu nnyanja, gabeera mu bintu birala nnyo, tebali ku levo zino zigenda mu masamo ndijja banyenyezeemu. Yeetaaga ssabo. Kati oyo Lubaale abantu abasinga batono nnyo abamusamirira, batono nnyo abamumanyi. Kati Lubaale abantu ge basinga okutegeera ye Lubaale w'omundi ogwokubiri, ono w'okuteekawo essabo ne banyeenya ensaasi ne bakubuulira. Naye ate akubuulira guli musambwa gulina kulinnya ku muntu gulyoke gwogere. Kati ate oli owasooka osobola okwogera n'omusambwa direct nga tegwetaaze kulinnya ku muntu. Oli owasooka oba ku kuriimu. Kati nga bwe gambye nti oli Lubaale emisambwa gino bagitanga ebisinga bagitanga ginansangwa, abamu bakulyetingangawo amannya ag'enjawulo. Kuba kati ekiyitibwa omusambwa gwayitibwanga omusange, wagusanganga era gyalabikanga ng'abantu bagiraba ne beewuunya, nga bw'olaba nti mu ndagaano enkadde Mukama bamalayika bannabbi abamu basinkagananga bamalayika ne boogera nabo, n'akimanya luvannyuma nti gwayogedde naye abadde ki malayika. Kati nagino emisambwa oba gye emisambwa gyabangawo, kati ekigiyisa emisambwa gyalonda embwa. Kati gyali misange. Ensi yali ddungu, kyova olya mulimu omusambwa gwe bayita ddungu. Ensi yali ddungu. Kati emisambwa gyayagala nnyo embwa. Era lwaki gyayagala nnyo embwa? Embwa kye kisolo eky'omu ttale ekitafuna bujjanjabi binene kisurviving. Kituufu. Kati gyayagala nnyo embwa. Kati ekigiyisa emisange bwe gwasanga embwa ne gudda mu mbwa kikiguyita omusambwa. Ekigambo omusambwa wekikola ki? Wekiva buga nti waliwo emisambwa naye nga gwali musange mu lubereberye. Kati jjajja nga gikulyetinga ebisolo, jjukira Sitaani yajja akimanyi nti endagaano ezasooka basaddaakanga bisolo okusobola okuwongerera ekibi. Emisambwa gino jjajja girondoola mu bisolo bino nga gijja girondoolwamu ebisolo eby'enkizo bye gyasinga mu kwagala ng'ente, embuzi, endiga, enkoko. Kati ng'ebisolo ebimu tebabikozesa nga saddaaka, kati ng'embaata tebagikozesa saddaaka. Lwaki? Tebyagironda. Kuba kati emisambwa gyalonda embuzi ojja ogyegendereze abantu bali babaddeko mu ttale. Embuzi n'ente n'endiga tebirya muddo gutawonya. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde, teririna bulabe yadde. Bassebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs
ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 bisatu 67 bisatu 62 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Embuzi teyina muddo gweryako nga teguwonya bulwadde bwa muntu. Embuzi ng'olumu kati kankubuulireko abasajja kati njagala nkubuulireko abantu abasooka okunoga eddagala wano batandikira ku bisolo ebyo. Buli ekisolo ekyo bwe kyatambulanga nga kigenda kirya kyalyako kyanoga. Bwe gujja ne gulya ku kino nga alyako kisosola tekirya buli muddo. Kati gulya ddagala kyova olaba Nakayima ate awo wajjira akwata busabwante ne banyookeza era lyonna liba ddagala. Era n'abakazi balikozesa okumenya nga bali mbuto busabwante eryo liba ddagala. Kati nze nkuwa soosi y'ekintu tuwe sikwinaako buzibu Jeremiah tuwe era saagala olekeyo bakuluno tukikubalumu teri kubiddamu akabuli wenjogera teri kubiddamu nga baŋŋamba don't say that. Kati ono omulenzi yabadde ayogera kaakati mu byoyogedde ntegeddemu ebintu biringa bisatu. Sima aba nabo babitegedde abatulaba. Kyekisooka nze bulijjo mmanyi bano abagenda mu ssabo oba bagenzera bajjajja biki jjajja yamanya ayinza n'okusaba girina kyayagala naye ondaze mbu ebisolo bino emisambwa gye gyabyerondera obudde ebyo byaliwo naye byo ne bigironda ffe katwagala kino nakiri. Ekyokubiri kyentegedde nti ekigiyisa emisambwa gyayagala nnyo embwa era teri ssabo lisobola kubeerawo nga terina mbwa kuba embwa yemala ebibambya kibayita ebibambya. Wabaawo omuteego oba nakintu ekiba kyalemererwa abasawo oba nga balemereddwa ekintu kyonna oba nga omulwadde azze ng'aliko ekyokoola ekyenkana kitya bakiteeka mu nkoko ne bakiwa embwa n'ekirya nesigala nga nnamu yemala ebibambya ku mbuga ebirya si kubirya naye ogwo gwe mulimu gwayo. Era kizibu nnyo okusanga olubiri oba embuga nga terina so kati lubaale wa mirundi ebiri ebikola lubaale biri bina so ebikola lubaale waŋŋambye biri bina kuliko amayembe wadala ku bintu ebina nga asooka obituwe waŋŋambye amayembe noŋŋambye emizimu emisambwa n'abalongo sookera ku mayembe. Kati amayembe tayipu kyeziri oli yaŋŋambye balina kifaalu kifaalu si mbooko ziba mbooko naye ago gaba ga busoga gaba gebusoga ewali kifaalu yaŋŋambye musoga kituufu ewali kifaalu ezo naye tezijja nezikwatako TZ Tanzania luddawa. Kati amayembe wamega security amayembe kisinziira mwoyo ki gwe baba bataddemu baguwadde ki kubanga amayembe gano bawanga mawange. Lwaki bagayita amayembe? Amayembe kyagayisa amayembe gaali nga kugaba buyambi amayambi bekinyonyolwa mu Luganda kyamayambi kubeera nga amayembe bw'otunuulira mu kika ky'abembogo amayembe ga kika ky'abembogo gegakuuma obwakabaka bwa Buganda security. Ate aga amayembe g'abembogo gali ku lusozi lwe bayita Mugulu kuli sayidi zeera Mityana. Olusozi lw'abembogo lwe bayita Mugulu ate si Mugulu bayitayo Mugulu ate bw'oluvaamu gye luconnectinga ku lw'Omugulu. Oyo amanyiyo kakati oyo atulaba amanyiyo. Kati gano amayembe ekigayisa amayembe gayitibwa amayambi.
nga bolaba omusirikale ajja kuyambako kuki buyambi ku mbeera kati nze bwenakulira nga wempulira ebagamba ogundi yaguza amayembe ng'ongambye bya security naye nga mpulira ogundi yaguza amayembe ffe nga tukiwuliramu mbu kati oyo yabadde agenze kufuna bugagga era ng'obiwulira ku kyalo yaleeta amayembe afuna obugagga gassa abaana b'abandi gassa abaana b'ekyalo anti kati ekisooka mu byonna eba assignment gye mwakola yekyusa amayembe ago bwe tukkaanya nti buli mwaka ajja kumpaayo embuzi emu nga nzirugavu teriimu bbala nga muli specific nnyo ennyama ebeewooma kyanjawulo nga tukkaanyizza ne tugamba nti omanyi nti buli mwaka bafuna emiti kati gano amayembe genjogerako galimu ebitundu ebyenjawulo naye nga gonna nga bwolaba tulina SFC tulina UPDF tulina CMI bagita batya tulina CMI aba CMI kati amagye galina kategori ez'enjawulo n'ebitundu bye gakola naye gonna bayitibwa basirikale kituufu waliwo batoopu wabawo abawansi era ogenda obalaba nga abasirikale bazire nga tebabuuza abasirikale nga tetubuyina gundi naye nga bonna basirikale kati be bantu ababeera nga beebase ne baloota ebirooto ng'abasirikale babataddeko empingo nga bamugamba teekawo emikono leeta nga bamusiba emikono ne bamusiba n'amagulu ne bamusiba kakiza amayembe gaba gamukwata so teekawo emikono abatannasibibwa abaloota bamupinze weebale nnyo ng'oliko enjegere kati amayembe gano gaba mayembe kati bano abawanga amayembe balina emiti gye bakozesa gye sijja kwogera kubanga bwenjogera bamayinza ogikozesa ate ne bawanga amaki agaabwe so ngenda kukiyitako bbali kiyite ebbali ze kibuze nkiri nti ekyamayembe okinyonyi lwaki bakiyita mayembe gayita amayambi so giba miti kati bakwata miti kakati wenali omuto waliwo omusajja ku kyalo oba yali akikozesa kututiisa tutyehuwe nga yafuna amayembe buno obugundi bwe bafuuwa waliwo obwanga amayembe onayo ke bafuuwa kati nga yabufuna buli omu naye nga yabuteeka ku muti mu lujja ku muti awo nga yabuteekamu akamu ne kajja kati ne kayitamu kati namu kati n'akola x bwati kati aba akola gundi ya kabaka kakati aga mayembe kati yali alina mayembe naye ayo yali alina ejjembe lya ddungu kati ne bafuuyira omulere omulere kati eyo gw'omulere gwa ddungu ate si buli muntu yina nti asobola okuvuwamu gusobola okuvaamu eddoboozi ogwa ddungu teri muntu asobola kufuuwa ne kuvaamu eddoboozi ojogenda okigezeeko ate nga ndigyewa ate nga ndigyewa taata gwe eryo ejjembe lyemulaba nti bafuuwa omulere ogwo gw'abayizi si buli muntu nti agugyamu eddoboozi seboleko kubaso odikuwano oligana ovaamu eddoboozi tosobola mpozi ng'oliko emisambwa ebyaddala bajje bagukuwa ogufuuwemu twalina abantu bangi nga mutwala kusamira n'asamira nebigo nemugafuuwa omulere emisambo agisituke ng'asobola ng'ate alina kuddamu kubeerayo kunamukola alina okuddamu kukola kiri so obadde ongamba engeri gye bawangamu kati amayembe gafuna miti waliwo amayembe ge basalira ente naye nga giba miti bakwata emiti egy'enjawulo ne bajja nga bagigatta emiti egyo gyolaba kyenva nagamba mu bujulizi bwange nti buli kintu ekiri ku nsi kiramu kyogera naguno omuddo guwulira era gwogera era bw'okwata ekikoola kino n'okibuuza wajja otya okuba wano era kikubuulira akikwata kivula nti eddagala abasinga baba wange eddagala yagenda nga nanoga eddagala n'agenda n'aliteeka kati bwe yeebaka asula ku ttaka kati okusula ku ttaka eba mpuliziganya wakati wo n'emyoyo egya wansi kivula abasamize babagaana obuliri tasobola kwebaka ku buliri bbanga lyonna
aba alina okuvaako ate addeko wansi asobole okuba n'empuliziganya n'emyoyo egiri wansi. Kati akwata omuddo nga guno n'ateeka ku piro ne yeebaka ne gumuloosa. Kati n'emiti egyo bajjanga bagitegeera jjajjanga gibaloosa. So si mayembe gano ge tumanyi ag'okunte giba miti. Kati mu amayembe ge mumanyi malala ne pikipiki erina amayembe. Amayembe yes. N'embuzi erina amaki amayembe naye gano amayembe gye njogera ku myoyo. Kati amayembe gano bagawanga mu miti egyo naye mukola assignment nago nemukkaanya ne gagamba tugenda kukuwa olina business nti nina essomero. Kati ffe tugenda kuleeta abaana mwe mukanya kusomba abaana mubatwala ku essomero lirina abaana. wasanga baleekaane terifakubaana bulungi naye nga omukulu oba HM oba headmaster w'essomero bakkaanya nti buli mwaka ajja kuliwa ki ente. Bwakkaanya ku kyente nga gyakiwanga aliwanga emyaka nga giyitawo ng'esatu ena etaano abaana laba sente zitambula bulungi, sente zizze akasente weekali ng'essomero likutte takyalina buzibu bwonna. Kati ng'atuuka ng'ava ku nnono gye baakola ey'okuwaayo ente. Kati ate nago galinga baana ba booda gamanyi otuuka mu kkubo nga mubadde mugenda naye olugendo nga luwanvu twongeramu sisita eno wala zinadde mmanyi tukoma ku kkubo etegedde. Kati ekyo ekintu gakirina gakugamba kibalina okubuuza mugo tegasobola kwekyusa gali bagayita kye. Kati go gamala kulaba nti wooli kati oli mu fix. Kati agali gakusaba ente nga gagamba naye manyi kati okukisussaamu tuweeyo bwana obwo ate olina bangi ffe tubaleese bebo boowulira yakutukidde mu ddoomo naye nga assignment yatandika yali yante era nga tokirabamu buzibu ogule ente ennyangu. Kati awo we biva n'omaliriza nga amayembe gano gatose ne gasaba omuntu naye ng'ate ente esobola ogibawa ne bagambe naye twagala ku nsolo y'amagulu abiri oyo aba muntu. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.